Poliisi mu Bbendo Beneri Masaka ekutte n'eggalira omuvubuka eyabye ppikipiki ya munnamawulire omu e Masaka n'agitwala mu bitundu by'e Luweero Bulemeezi. Omukwate ye Ndawula Emmanuel wa myaka 21 egy'obukulu ppikipiki gye bamukutte nayo ya munnamawulire Ssensuwa Henry aweereza ku mukutu ogumu ogwa TV. Era ono okwatibwa poliisi eyambisizza kamera zaayo n'obumu obulondoola abantu buyite tracking device. Omwogezi wa poliisi mu Bbendo Beneri Masaka Twakasirye agambye nti Ndawula Emmanuel bamulondodde okuva lwe yabbye ppikipiki ye Masaka okutuuka ne bamukwatidde Bombo Luweero. Kirungi tusobodde okumufuna ate naye akkiriza ye abadde agenzeeko waabwe naye nga mukama we tamukoze eki tamunnyonnyodde kikolwa kibi nnyo ekyo kyeyakoze okujja ekidduka we kirina okubeera n'akitwala mu bitundu by'e Luweero ekyoka kyali kiraga nti ekidduka yabadde akiri so twewazisa abavubuka nga bano abakyali abato okuba nti bakola ebikola ebyokubba ebidduka n'okukola ebikolobero ebifaanana ng'ebyo kikolwa kibi nnyo tukusuubira okuba nti oba okolera mukama wo mukolere bulungi ate ng'oli mwesigwa. Munnamawulire gwe babbyeko ppikipiki Ssensuwa yeebazizza poliisi olw'okumuyamba. Tracking devices ziyamba nnyo okulaba nti weeraga wonna baliraba ate bw'oba bagiryeko tukama poliisi bagire nga balaba mu kamera baba balaba amakubo gegendamu n'oyambibwa ate n'aba tracking nabo batukola bulungi aba coordinates ezo okulaba weerazi nabo ne amasimu gaabwe mubeeyune babayambe nze bannyambye nnyo Uganda. Omukwate Ndawula Emmanuel ebyokubba ppikipiki abyeganye nti yabadde agenzeeko waabwe ng'akozesa ppikipiki eyo era nti bwe bamukwatidde abadde mu kkubo ng'akomawo e Masaka. Wabula nange muli mutima naye nkimanyi piki ate ezo piki tebazi bano bo baali bakkirira nga nze nkomawo ntuuse Bombo ne banyimiriza era nenyimiriranga wali eri ne bajja bo baali bakkirira nga nze nzira komawo naye nga nze nali sibbye ku kya mwami Ssensuwa kuba nze nange eyo piki ngimanyiza twaka nze navuga ningenda paka waffe nintuukayo ninkola bye nakola era n'ensawo nali ngikomyawo tulina nawe twagireka n'obabuuza nga nkomawo nayo ku piki nebye nali ngenza okuleeta nga mbikomyawo wabula bano bagana buganyi kola ki twabiteresaawo omuntu w'ebbali abo bankwata n'obabuuza. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe ly'okusaba gavumenti okuwa obutambi obukwata ku ebyo ebintu gavumenti byekola nga munnamateeka Andrew Mwai bw'annyonnyola. Era n'oli abagobosabye ebiwandiiko ebyo ye teyeetaaga kubeerawo nga atebeeza nti ate agenda bikozesa kino oba agenda bikozesa kiri. Eddembe lyo weeriri mu ssemateeka era eddembe eryo lyennyini lyateekebwa mu tteeka lye tuyita Access to Information Act. Eddembe lino likoma era lirina we likoma nga etteeka ligamba nti toyinza kusaba gavumenti oba bitongole bya gavumenti biwandiiko oba butambi bukwata ku bintu byekola nga oyinza okuteeka obutebenkevu bw'ensi mu katyabaga. Bannabuddu bateeseteese omwoleso gw'ebyemikolo ogutuumiddwa Greater Masaka Bridal Expo ng'ekigendererwa kya kuuma nnono n'obuwangwa ku mikolo egyo. Thompson Kayinja y'abirina. Omwoleso guno okusinga gwesittwa nnyo ku mikolo egy'okwanjula n'embaga bannamasaka mwe bagenda okwoleseza entimba y'emikolo eri ku mulembe aboogezi oba bayite abalungamya b'emikolo abakugu abalina emmotoka ezipangisibwa ku mikolo abakozi ba keeki z'embaga eziri ku mutindo abakubi b'ebifaananyi ne vidiyo ab'omulembe abakola juice ow'emikolo abagoma ba DJ ab'omulembe abafumbi ku mikolo abategesi b'emikolo abatunzi ba gawuni z'abagole era n'abo abatunga amasuuti ag'emikolo n'embaga n'abalala ng'omwoleso guno gwakubeerangawo buli mwaka. Bw'abadde ayogerera ku mukolo ogw'okutongoza omwoleso guno ogugenda okumala ennaku 3 okuva nga 5 okutuuka nga 7 omwezi ogw'omukaaga ku Tropicana Hotel mu kibuga Masaka, ssenkulu w'omwoleso guno omulongo Waswa David agambye nti mu mwoleso guno mugenda kubeeramu bakabona ba Katonda, bannaddiini, bafaatha, bapasita n'abasheek okwogera n'okulungamya ku bufumbo.
Fengaba service provider tulina okukwataganira wamu ne tusitula platform eno ate nga tusuubira buli mwaka event eno egenda kubaayo kubanga osobola okufunira ddala abagole ne bakubuukinga omwaka ne guggwako. Omwogezi w'omwoleso guno Sonko Judy asabye bonna abalina ebikola ku mikolo baveeyo gye beekukumye bajje mu mwoleso guno babyolesi abantu babategeere bamanye ne bye bakola. Ow'e Kampala bw'aba yeeyogerako ng'ow'e Kampala alagira ddala client nti Masaka tewali kiriyo byonna ebirungi biva Kampala. Kati ne tugamba nti naffe katubalage nti Masaka tuyina bye tusobola okukola ne tubisiiza n'ab'e Kampala si lutalo nti Masaka versus Kampala naye twagala tubalage nti tuyina bye tusobola okukola ebirungi ne bisinga n'ab'e Kampala. Kitunzi w'omwoleso guno Busulwa Henry Musikabu twagambye nti mu mwoleso guno bagenderedde okutumbula obuwangwa naddala obwa Buganda. Okuyingira mu mwoleso guno kwa bwereere kyokka abanayolesa bagenda kugula ebifo ku siringisa emitwalo 65 n'akakadde akamu. Omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'abavubuka mu bubaka bwa Buganda Sharif Muhammad Lulika awanjagidde abayizi abakyasoma okwolesa ebitone Katonda bye yabawa kuba bangi bibayambye okututumuka. Omusasi waffe George William Kakooza y'abirina. Sharif Lulika nga ye mukubiriza w'olukiiko lw'abavubuka mu bwakabaka bwa Buganda okukuutira abavubuka n'okusingira ddala abakyali mu masomero bw'ati asinzidde ku ttendekero lya Fisheries Training Institute Entebbe ku mukolo gw'okukyusa obukulembeze bw'abayizi abeegattira mu kibiina ky'Abaganda Nkobazambogo ku ttendekero lino kwe kuwanjagira abayizi bonna ababeera mu masomero okukomya okufuuka kyesirikidde ne mu nsonga ze basobola okuweerezaamu. Ensonga ey'okyansonyi nnyo omuvubuka yenna ow'omulembe omuteefu okubeera nga tasobola beera mu kibiina kya Nkobazambogo, tabeera mu Interact Club, tabeera mu Rotary, ogenda okwesanga ng'avudde mu kusoma nga talina kintu na kimu kye yeetabyemu. Mbakubiriza okwetaba mu buli nsonga, mu buli mulimu. Ebibiina nga bino ebya Nkobazambogo bikumaakuma abayizi bonna mu nnimi ne bazitegeera. Ku mukolo guno Lubowa Stephen yatuziddwa nga ssentebe, Nabuguzi Mary Dezaron ye mumyuka wa ssentebe, Naluma Immaculate ye waaguno Naguli, Kyagaba Giovanni ow'ebyemizannyo, Lunkuse Mariam ye ssenga, Omuwanika ye Nansubuga Zakia, Liaz Timothy ow'amawulire nga bano bakubirizibwanga Mukisa Joel era we badde balayira beeyamye okukola obutaweera okuyamba abayizi mu ttendekero lino okumanya obuwangwa ennono awamu n'olulimi lwabwe saako okukunga bannaabwe abatali Baganda okubeeyungako okugoberera eby'obwakabaka bwa Buganda. Kisakye Yubu Biri Kadde nga ye ssentebe abaddeko bw'abadde awa alipoota ye alaze nti ebisinza okubasoomooza okusinga bibadde mu byansimbi naye balese basaza amagezi gonna okuyambako abayizi okufuna ssente zinaddukanya ekibiina kino ekya Bankosa mu ttendekero lino n'awanjagira banne baawadde obuyinza okuggyayo amagezi gaabwe gonna okufuna ssente ezinabayambako okuddukanya ekibiina kino mu ssomero ebweru waalyo awamu n'emirimu gy'obwakabaka gyonna. CBS FM ey'obujjajja George William Kakooza Entebbe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gaagano. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kiragidde club ya Village Ogosalongo okusasula omutango gwa kakadde kamu olw'ebikolwa eby'effujjo eby'abawagizi ba club eyo effujjo baalikola mu Uganda Premier League. FUFA evunaana abawagizi ba Villa okukola effujjo mu kisaawe ku mupiira gwe batunka ne Vipers ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Omupiira guno ogwazannyibwa mu kisaawe kya FUFA ekyakadiba ttiimu zino zaali magana gole mu kwemu. Ku mupiira ogwo ne pulezidenti wa Village Ogosalongo Haji Omar Ahmed Mandela yalabwako ng'agezaako okukakkanya abawagizi ba Villa abaali batandise okukasuka ebintu mu kisaawe. Ensimbi ezo Villa eteekeddwa okuzisasula mu nnaku 14 zokka. Bannaffe